Webale sebo. Webale. Sima baina sawo. Tojje nyawo. Tomera. Asa. Asabo. Hapo yo. Dokter. Kaja hapa. Hawaii paka kuenda debuli basi. Zuka ule. Bela zike ndo TV gulekeo. Imran komao nyo. Verá. Siroi. Webale sebo. Topa pana. Webale. Topa pana mwe. No felipa. Kale. Andi kana gola. Mbalamusiza nnyo mwenna abalabi batawira TV ku nsonga ezigenda maaso wano mu UAE. Tuli mu kukungubaga okwa Sheikh Khalifa eyatufuddeko era nga bannayuganda bakuŋŋaanye wano mu kibuga ekya Abu Dhabi okubeera nga batuusa obubaka bwabwe ate n'okulaba ebigambo ebimu bye bayinza okubeera nga boogera ku Sheikh Khalifa ate n'embeera yonna ekwatagana ku bannayuganda no mu UAE. Essaawa zino nkyazizza wano omukulu ndi naye wano mu kisaawe agenda kubaako ng'alina ebigambo byayogerako eri abantu era kababuuseeko. Seba amanyago gwani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Mayanja Sulaiman gansinzira ano mu kibuga ekikulu ekya UAE Abu Dhabi. Tusa okuwala ntino nkubagiza abantu bonna ab'omu Abu Dhabi n'aba UAE bonna 7 states zonna nezikola United Arab Emirates. Batusa okubagiza kwaffe eri family ya Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan okuba nti Allah yamujjuludde okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Omwami ye nga ye omugenzi abadde musajja mulungi nnyo era nga tugatta ffenna nga 7 states zonna bwe ziri era tuli mu nsi nga kitambuza bulungi mu nsonga y'ebyobufuzi, mu nsonga y'ebyenfuna. Naffe nga bannayuganda tulina okunyolwa kw'amaanyi nnyo olw'okufa kwa Sheikh Khalifa bin Zayed.
mukulu Mayanja mu UAE muno mu Abu Dhabi nga community obanga mu people power wamu nga mu NOP oli ku side ki okutwaliza wamu nja kugamba nti no ndi wa NOP era ndi wa people power sijja kugamba nti ndi ku side eno ndi ku side eno wabula ndi wansi wa umbrella oba unity ya National Unity Platform. Okay, ku nsonga eyo kwenjagala obere specific nti wano mu UAE tulaba nga mulimu ebiwayi bibiri waliwo ekiwayi ekimu n'ekiwayi ekirala kuba byo tubimanyi nti gye biri oyinako ekiwayi ky'omanyi ky'ogwamu nga ggwe kituufu tulina ebiwayi bibiri ebikontana naye ffenna ate ndaba ng'eyinza okubeera ensobi ffenna twandibadde tuli wansi wa umbrella nga NOP yetugatta ffenna right now ndi ku kiwayi ekya mwami George KEYA nga chairman waffe kuba kati ye mutesitesi w'ekifo kino kubeera ntuzza okubeera tukungubagira wamu ne bana UAE bonna abali muno ebiwayi ne inshallah mu maaso awo tujja batutula ku mmeeza tubeera tukwatagana tube nga tukitereeza okola ne mukulu Ismail Okedi ya kituufu nkola ne mwami Ismail Okedi omwami omulungi era kyannaku nnyo nti wawo vidiyo eri mu kutambula ku social media emwogerako ebintu ebijweteke ebitali bituufu Mr. Ismail Okedi gwentambula naye gwemmanyi gwentambula naye kuba tutambuliramu tuli ku community yemu etambuza UAE musajja muntu mulamu musajja munnaddiini nnyo ate era bambi musajja wansa okulaba nti bamutaddeko ekintu ekibi bwe kityo kiswaza nnyo era enenne yakikoze bambi takiddangamu kintu kibi nnyo nsaba otangaze ku muntu awuliriza kintu ki kye bamujwetezeeko Ismail Okedi ya Abu Dhabi oba stroke Abu Dhabi ngaffe community yaffe side yaffe kulerwa mwami KEYA George twali tukoze okuteekateeka ntuga kukyaza Honorable Lutamaguzi ng'agenda kujja okukyalako wano omwezi ogujja ennaku z'omwezi nga 6 naye ekiwayi kiri oba sinna bukakafu wawe yafulumizza vidiyo ng'eyita mwami Katongole Julius n'aga nti Lutamaguzi bamukugira okujja eno nti bagenda muwa obutwa era bwanajja ageza najja bajja muwa obutwa afiire eno of which nti kikyamu ffe tetulina butemu bonna tetulina bulabe bonna kuba ffenna tukolera Uganda etebenkedde kale tuyinza kuddira ate muntu wa buvunaanyizibwa ku kitiibwa kye nga Honorable Lutamaguzi nti bamuwa obutwa kyekintu kyadde kibi nnyo kyatuyisiza obeera kyatukanze bwe twakirere ku social media netulwebuza oba ani yakikoze tetumanyi nakigendererwa kye lwaki yakoze ekintu ekyobulabe bwe kityo kuba kirimu okufa kw'omuntu ate ng'omuntu gwe bagateekako okufa kya bulabe nnyo ekyatusinza otukola obubi oba kale oba kyandibadde kale in case oba kyalibadde kibisobola okubeerawo naye mwami Okedi Ismail tasobola kubeera involved in such incidences oba mwami George KEYA oba bonna ng'amanyi bagatudde we bagogedde mu vidiyo eyo kintu kikyamu nnyo okay kulu Mayanja ku kakiiko kano aka Abu Dhabi nga NOP okolako ngani nze kakiiko ka Abu Dhabi nkolanga senior advisor ate mukulu Ismail Okedi Mr. Ismail Okedi akolanga vice chairman kuba mwami KEYA watabeera Mr. Ismail Okedi naye nga te senior waffe ffenna nkangabe muwi w'amagezi ali ku ntikko omukugu bobaka kibosembyayo mu mbeera eno eriwo naddala ku nsonga z'okujweteka ebigambo bifaanaganako bwe bityo obubaka bwe nandibadde nsindikira bannange ffenna tuli bannayuganda ate nga ffenna twakkiriza okukolera wansi wa umbrella eya NOP nandyagadde twetwa tulina obutakkaanya kuba ffenna tuli banjawulo mu ntegeera ate ng'ekyeta okwawukana ntaputa ya kintu ya nsonga nyo tukwataganyeko nze nandisabye nnyo bannayuganda bannange tukwatagane kuba ffenna yo tuba twagala ensi etebenkedde ensi ennungi erina obufuzi obulungi kati ate oleetamu ensonga bweti ereeta ate okutematema abantu ate ng'omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu message gyasiiba spreading nga buli wamu eri ku mumwa gwe bannaye tubeere wamu ng'akozesa olugero lw'Omuganda olugamba nti agali ewamu ge galuma ennyama naye bw'oteekawo messaging eyo n'osiiga munno ekifaananyi ekibi bwe kityo twalisobola kwegatta so nkubiriza bannayuganda bonna tubeere bannaye nga twegatta so kuba ffenna tulina koosi y'emu yakuteesa bukulembeze waffe tukole obukulembeze obulungi naffe tweyagalire mu nsi yaffe tuddeeka tweyagale nga tudda mu nsi yaffe eyeeyagaza
Okay, webale nnyo ssebo oyo abadde mukulu Mayanja, webale nnyo webale eddala okubeera ng'obaddeko ebigambo by'oyogera gye tuli. Tugenda kubeera nga tulaba abantu ab'enjawulo babeeko era ebigambo bye boogera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi neeyongera okubabuuzaako mwenna abali ku Tawula Radio and TV. Omuzira nkima Mariam Nagawa gemanya ate nze ndiwo okubeera nga nkuweereza obudde buno ndi wa mukisa okubanga neegatiddwako omu ku bakyala embagubaggu, abakyala abalina mono mu ssente mu kibuga Abu Dhabi, abakyala abawagizi ba NUP oba abawagizi b'enkyukakyuka, abakyala abalina amaanyi g'abantu nga bageetise mu ngeri emu oba endala straight away. Sooka obuzeeko abatulaba mbalamusizaako amanya n'eddoboozi mpitibwa Monica aka Superwoman nga mpangayira mu kibuga Abu Dhabi. Ranga neddirango yeah. Okay, toyanza ge mu ngeri ngeno omukyalo ono mulese being that muwagizi wa NUP ate nga emabega kaawo waliwo ebigambo ebyayise oba ebyabungaatanye social media nga biraga mukulu Ismail Okedi nti he's a state mafia ate nga alina nti omuntu gwayagala okutuusaako obulabe mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero munzikirize omukyalo ono abeeko yene kyatugamba okyogerako ki? Ekyokubanga bagamba nti Okedi state mafia simanyi muhozi project of course tosobola gana muntu kwogera kyayagala. Ebiseera ebisinga kino ngenda kigeraageranya ku mwami n'omukyala baba baawukanye. Buli ludda luweereza ebigambo ebitali birungi okusobola okunafuya oludda olulala. Naye gwe ng'omuntu olina kusigala ng'oyimiridde ku mazima ate n'otawanyisaganya nabo bigambo. Saawa etuuka amazima ne gazuuka. Kati abo abatali ba state mafia bategeera batya nti Okedi state mafia? Kitegeeza nabo ba state mafia kubanga era omulogo amanya mulogo munne. Teri muntu asobola kuva mu bbanga n'agamba nti gundi musezi nga tamulaba nkonga asera. Kitegeeza bonna balina gye basisinkana. Bwabanga Okedi state mafia kitegeeza n'abo abamugamba nti state mafia nabo ba state mafia balina gye kimanyi nti omukulu Ismail Okedi muwagizi wankyo kakyuka wa NUP mu mbeera zonna ebbanga lyamaze wano mu UAE naye olowooza kyavudde ku kyo musibako ekigambo ekifaanaganako bwe kityo? Nange Okedi ku bbanga lye mumanyidde sijjaga nti mumanyidde ebbanga ddene nnyo naye mumanyi okuva 2020 we natandika okutegeera mukulu Okedi. Nze njaga bayogedde ku Okedi yekka bayogedde ne muku Haji Kakembo. Naye nze nja kwogera ku Okedi gwe mmanyi ennyo kuba Haji Kakembo yes namuwulirako naye simumanyi nnyo. Naye nze nja kukiteeka nti olw'okubanga Abu Dhabi eyagala bajawule ku Dubai babawe coordinator waabwe ate nga Abu Dhabi fe tutunuulidde Okedi kati njagamba nti the enemies of progress bagezaako kupeitinga Okedi kifaananyi kibi basobole okutegeeza secretariat nti Okedi state mafia bamumme ekifo oba bagane yes bamutattanya erinnya lye balisiiga ebisooto. Naye nze Okedi gwe mmanyi kubanga lye mumanyidde ekitono kye mumanyiko nti si state mafia muntu munnankyukakyuka nnyo ate muntu ayimirira ku mazima muntu akulaba ng'okoze ekibi n'agamba nti oli wankwe okoze kino mu buno obukubagano obuliwo wakati wa people power mu UAE y'omu ku bantu be bali balonda bakwanaganye sayidi endala sayidi ya Patricia ne sayidi ya KEYA basobole okukwatagana. Naye nga Abu Dhabi sayidi ya KEYA bwe twasaba okutwawula ku Dubai Abu Dhabi naye bajjawula bajiwe coordinator waayo fenna twasonga ku Okedi kati bonna bakikola kusiiga linnya ly'enziro yes gwe tutunuulidde. Naye bwe babanga bamanyi nti tebalina nsobi lwaki ate basiiga sayidi endala enziro bo just basigale nga bakola ebirungi batambuze struggle mu maaso paka secretariat lweneesalawo bwe nalaba nga tekisaanidde kutwawula oba batulekerako coordinator gwe tulina it's okay oba batuwa coordinator omulala well and good. Kati Superwoman nga ggwe omuntu enkolagana yammwe ne coordinator obudde buno aliko eri etya? Sijja gamba nti tuli wamu kubanga twayawukana ndowooza kuva 2020 twayawukana ne coordinator aliko era Abu Dhabi ebadde yeetengeredde nga eyimiridde nga yo ng'ekola byayo
naye nga ne coordinator yonna ku gundi chapter yonna UA chapter yonna waba wekiba kyetaagisiza tuze nga tukikola nga tusonda kye tuba tusonze ne tugatta ettafaali ku UA chapter. Yes, ne tugatta ku UA chapter. Weewaawo naffe era byaffe tusigadde tubikolanga Abu Dhabi naye nga ne ku UA chapter tugattako ki ettafaali. Naye super bakamala bakwasaganya omukyala Ajati Aisha Kabanda yajja yakamala okubakwasaganya era twali tumanyi nti people power mu UAE obudde buno eri kitole bantu wamu bateredde nti bakola emirimu gyabwe. Yes, Ajati Aisha Kabanda yajja n'atukwasaganya era n'agamba ayagala munkwasaganye ntuvujjemu ekintu kitya kimu ekirimu amakulu. Yes, yes. Naye waayita ndowooza olunaku lumu oba bbiri Tawila TV ne posting yateekayo post ku Facebook. Coordinator essaawa eno aliko Patricia n'abako comment gye yateekayo. Bwe yateekayo comment eyo ffenna abaali bakkiriziganyiza tukwatagane bwe twasoma comment ye ne tugamba nedda si kirungi tetugenda kukwatagana. Comment eyo yali etya? Sijijjukira kuba yagidiriitingayo. Yagidiriitingayo. Naye yayogera n'agamba nti KEYA chairman yeeronda. Yes, ayinza okuba yeeronda nga ye bw'agamba naye akoze emirimu gye nga chairman era tumukkiririzaamu tetwemulugunyangako nti yali alina kyayiseemu oba n'agamba nti bannange nje ku secretariat njagala twaleyo kino ne kitatuuka era kyatuukanga. Yes, buli kimu kyabasoloozezza muffe kyatuukanga. Kati comment eyo bwe yagikola baana bangi bali playinga nga nange nali omu kwabo. Tera okulaba osabula era bwe yagira saasabula wabula just namuwabula buwabuzi n'abalala ne bamuwabula bwe yalaba nga kyakoze si kirungi gundi n'akola ki comment n'agijjayo. Kakati abasinga bwe balaba eyo naddala bali ku ludda lwa KEYA ne bamugamba nedda tewali kwegatta kuba omuntu gwetagala okwegatta naye yesi byaliko. Awo wennyini Superwoman wenjagala okubuuliza ekibuuzo okwegatta yesi kwaliwo naye ate ebimu ebiri eyo mu nkubo ze tuyitanga nze nga womanyi ndi queen wa buli mbeera buli wamu ntuukawo kigambibwa nti ensonga ezimu ezaleetera Patricia okwemulugunyamu ku Eid Cup omukolo ogwali wano nti saidi yake yategeka omupiira guno nti temwamuwa mukisa kwogerako eri bantu nti mwamuyisaamu amaaso mu ngeri emu oba endala. Coordinator omulamba n'atayogerako eri bantu nti kyekyo kitegeeza ki? Anyway, ekyo kyaliwo naye jjukira ekyo kigenda okubeerawo ng'oledda amaze okukola eri comment. Yes, bw'akola eyo comment abasinga bali ku saidi ya KEYA kyovula tebamuwa mukisa kwogera. Weewaawo nze nali omu ku abo bali basaba ayogere era natuukirira mukulu KEYA ne mugamba Patricia nga bwaliwo recognize her yogera nti waali omwana akazinda ayogera ebigambo biri bisatu. Abasinga bangi bampakanya ne bangamba nedda tetugenda muwa akazindalo okukola ki kwogera kubanga bwe tumuwa akazindalo okwogera omukolo ne basi yagutegese ne bamuwa chance eyogera agweddiza nagamba nti yagutegese soko demwao omukolo ne basi yagutegese agweddiza nagamba yakoze eki yagutegese era yensonga yemu yamumisa akazindalo okwogera. Yes, super. Ebigambo bingi nnyo nze ng'omuntu nsaba kukyazaako ntuuleko naawe mbeereko ebigambo naye tuli mu kulwashinga obugambo busembayo eri abawagizi ba people power n'abenkyukakyuka. Obugambo obusembayo eri abawagizi ddala kubiriwo obudde ebigambo ebisembayo eri abawagizi ba people power gwe bwoba omanyi nti okkiririza mu nkyukakyuka nkusaba tokkiriza mu propaganda kubanga propaganda mungi. Gwoba olina ettafaali lyonna lyogatta ku nkyukakyuka ku struggle nyiikira togwamu maanyi olwa propaganda atambula kubanga ebiseera ebisinga bagamba omuti oguliko ebibala kwe bakuba kati bwe bakuba gwe tolonda mayinja ago gabaddiza gakuŋŋaanye ogazimbemu. Nze nja kuwa George KEYA ekyokulabirako kyange. George KEYA bw'ayawukana ne Patricia bingi byaliwo baamukuba naye yasigala ayimiridde nga ye era credits nzimuddiza musajja njasabiggu. Yes, toyanze go mukulu Superwoman Monica nanyini maanyi g'abantu ndozera mu mulaba wali bonna bamugala bwate watwaddeyo tweyanzege ate bwe batyo bwalabise.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balungi neyongera okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo nga bwe twabasuubizza olunaku olwaleero tuli wano mu kukungubagira omukulembeze eyafudde ate wamu mu kulya embuzi ey'abannaffe abaawangula omupiira ku Eid tournament aba Kasukaali era nga yembeera egenda mu maaso era ng'obudde buno ndi wa mukisa okuba nga neegattiddwako Chairman People Power Abu Dhabi ate ng'era ye Chairman Kasukaali Football Club wano mu Abu Dhabi. Munzikirize mubuuzeeko ate twogere ne ku mukolo si mukolo guliawo wabula mukolo gwa kulya ate nga wamu tulina mu kukungubaga omukolo. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba nnyabo. Sooka obuuzeeko abalabi ba Tawera Radio and TV. Banne abalabi mwenna abatwala ba Tawera Radio and TV mbabuuzaako n'ekiramuso People Power Our Power tulina okwebereramu. Ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 14 tuli wano eno mu maka gaffe aga Armed Forces wano mu Abu Dhabi nga tuli mu ssanyu ate ne mu nnaku. Obabulireko amannya go ssebo. Amannya George KEYA Sekidde Mwanje omuzira nga amannya nina mangi era nga nze chairman nga bwanyanjudde chairman wa People Power Abu Dhabi community ate era nga Kasukaali ndi manager nze manager Kasukaali Abu Dhabi ennyabo. Okay, tweyanzeege tuli wano ku Armed Forces obudde buno tuli mu mbeera ya kungubaga nga wembagambye ate na kulya mbuzi. Briefly waliwo akapiira akasembyeyo kabadde katya? Omupiira ogusembyeyo ebadde final wakati wa Kaseminti ne Kasukaali. Twahadde omupiira ogw'omukwano ttiimu zibadde nnya kukakananga Kasukaali ne Kaseminti zigenze ku final era nga Kaseminti omupiira eguwangudde ndoza zibadde goolo nga nnyuba 3-0 oba 4-0. Okay, Chairman obudde buno njagala ombuulire nga gwe woowulira nga luli Kasukaali mwakolanga omupiira wano ne mubeera nga bazannyi bokka be baliwo naye ate obudde buno we kitunulamu nti omulamu omukulu Kasukaali naye ng'abantu bangi bwe bati nga mu bungi bw'obulaba nga gwe omuntu muli owulira otya? Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo ate tuli mu kunga kitegeeza kunga munno kunga neighbor kunga mobilization kunga focus twala kujjako nakyemalira mu 7 ekyo sasa kirumamu so nga bwogambye nti twali nka bazannyi bokka ne kati ogulaba nti wano wajjula kitegeeza okunga kwaffe tuliko mu Abu Dhabi kunyinyitidde era abantu bonna bakujjumbidde kitegeeza kitukola bakyetaaga nabo era twagala buli omu ekigamba kati kunga kino kunga kiri nga nabo bakola ki bajja nitwala ekintu ekyo mu maaso. Ate mu mbeera ey'enjawulo twadde tumanyi nti embuzi y'abazannyi ba Kasukaali bokka abaawangula omupiira naye ate kibadde kyanjawulo okuba nti n'abazannyi ba ttiimu endala ate nabo mubawadde omukisa okuba nga balya ku mbuzi eno mukikoze mutya? Omanyi kunga eno aye ne Idi eno twalimu ttiimu za njawulo naye ttiimu yali emu yawangula Idi Cup ye Kasukaali. Kasukaali twalinamu ttiimu zibiri Kasukaali A ne Kasukaali B ne Kasukaali B newangula ne kye twakola ttiimu zonna ezaali mu Idi Cup twaziyita ezimu zakomyewo ezimu tezasobodde kukoma ate twafunye empya endala ezizze leero nga bakunga twagala kubeera bumu bw'oba okunga buli muntu yenna ne munnayuganda ng'ayagala Uganda efuna enkyukakyuka naye olina omukunga tomanyiyo gy'abeera abeera ne bannayuganda asobola obakola ki obakunga. Yes. Okay, Chairman, n'ensonga endala gye njagala twogereko waliwo ebigambo ebyayise ku mitimbagano ng'ate naawe mwoli wamu ne banno b'okola nabo emirimu naddala mu kibondo kya Abu Dhabi mainly People Power Noob ebyabasaliddwako nti abamu oba naawe mwoli nti ba state mafia nti mulina abantu be mwagala okutuusaako obulabe ebigambo ebyo obyogerako ki era obutuufu bwabyo oba obukyamu bwabyo buliriddawo? Ku nsonga eyo omanyi president waffe omanyi bwe ngamba president Mategeeza Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine atugamba ebintu ebitalina makulu tubiwa nnyo makulu naye olw'ekintu kino eno kyaleeseewo nnyo esasagge naye ng'era in brief ngamba nti propaganda. Lwaki ngamba nti propaganda mayi waliwo abantu abataagala nkyukakyuka. Yes, ennaku zino yali president yatugambye kati omuntu oli abagamba nti oyo akolera mu 7 kati abantu abataagaliza nkyukakyuka be baleese ebintu ebyo okubijweteka ku ttiimu ya kunze yennyini ku senior advisor waffe ne ttiimu yonna benkola nabo naye nga yonna propaganda. Lutamaguzi honorable oyo twayogeddeko dda naye era tukyayogerezeganya tomanya mu maaso tusobola okukola bwenkyukakyuka ezo okugenda mu maaso
oba okusigala ku kibaddewo oba okyusaamuko. Chairman, kino kiba kireseewo obulamu bwammwe okuba nti muntu akuwandiiseko ekigambo ekifaanaganako ne bwe kityo nga gwe omuntu kiba kireseewa obulamu bwammwe wamu ne banno bekyasaliddwako. Wano era enjogera ya President Jaita ne ya People Power okwebeeramu tulina kwebeeramu kubanga omuntu waavirewo n'ayogera ebigambo ng'ebyo eyabyogedde ate ye sijja mmuttako nnyo liiso naye ate eyabimugambye oyo yeye muntu omuzibu ennyo era gwe tulina okwegendereza naye kirungi bw'abanga ali wano eno tujja mumanya maybe mu maaso eyo nga tumaze okutereera alivaawo n'atugamba nti nalinze naye nga byonna ebyo ebyogerwa ffe tuli bantu abaagala enkyukakyuka tuli bantu abaagala buli muntu ffe n'aba NRM tubaaniriza kati wala twaniriza aba NRM nga bazze batuyambeko tulabe nti tujjako nakyemalira ate olwo wa People Power munnaffe ate olwo wa FDC wa DP wa UPC. Chairman, ebigambo bingi wabula tuyitamu ku kimu era ng'olunaku olwaleero wadde kwe kulya embuzi naye ate tuli mu kukungubaga olwa President wa UAE eyatuvudde ku maaso okyogerako ki? Kyannaku nnyo era nabadde ntandika nagambye tulina essanyu wano ate tulina n'ennaku nti President wa UAE Rural President Sheikh Khalifa bin Zayed yatuvudde ku maaso olunaku lwajjo era tuli mu kukungubaga ennaku 3 era abamu nabadde nsubira ennamba nnyingi nabadde nsubira abantu bangi nnyo nga abaliwo ku Idi naye olwa kuba nti bataddewo embeera ne bateekawo ennaku 3 ez'okukungubaga abantu abasinga tebazze olw'okutya nti bajja kubeerawo mikolo era batugambye musambe omupya naye mugezeeko okuba nti muplayinga music kuba tukyali mu kukungubaga. Alright, tweyanze nga tuli mu kumaliriza Chairman obugambo obusembayo eri ekibondo kya People Power mainire wano mu Abu Dhabi we tubesingidde. Kiki ekiddako mu People Power eya wano mu Abu Dhabi? Kyenjagala nze kiddeko simanyi oba ne bannange oba n'abakulembeze abatwala kye baagala naye nga njagala nnyo abantu abali mu struggle okubeera obumu bwe tubeera obumu ono Museveni tugenda kumutwala mu ddakiika emu ne bwe tuneetemaatema bwe tuti Museveni ono awe ye waakolera. Njagala nnyo abantu ba Abu Dhabi abantu ba UAE okukwatagana naye ng'ensonga enkulu Abu Dhabi eno njagala nnyo olunaku lukye ku makya batugambe nti Abu Dhabi bagitongozza efuuse chapter era nga egenda kwerondera oba bagenda kugionda coordinator awo nne kibe kinaatuukawo zonna enkaayana obumulumulu bwonna buli mu UAE bujja kuba bunogeddwa eddagala oba UAE yeerondere omanye abantu bagala nnyo bakama baffe abali eyo bwe baba bandaba njagala nnyo bajje ku ground eno mu UAE babuuze abantu kiki kye mwagala mwetwagala nnyo. Tubadde manyawo ensonga ezo zaggwa omukulu Ajat Aisha Kabanda olwajja wanali manyi yajja ku ground agire eddala ensonga era ne tumanya nti ekyo akikubye olukumutwe. Ensonga eyo twali tumanyi munnaye ewedde naye era yali yakava mu UAE amaze okukuba amabega waliwo ebyaliwo sijja bigendamu nnyo era okukakkana ng'okusika omugwa kuzzeemu era ne tubagamba ndowooza kati ekisinga obukulu kulaba nti tufuna UAE Abu Dhabi ne UAE Dubai era ensonga eyo ndowooza essaawa zino yeri ku mmeeza y'abakama baffe. UAE Abu Dhabi, UAE Dubai. Yes. 2 chapters. Buli emu ng'erina coordinator nga bw'olaba coordinator wa Boston, coordinator wa UK, wa Netherlands, Sweden bwe kityo. Abu Dhabi agenda fuuka nsi ne Dubai nsi. Sinsi naye nga bw'olaba chapters nti nuupu era chapters ez'enjawulo waliwo ensi ezimu ng'ensi eri emu bweti naye ng'erina chapters 2 ndowooza ensi ezo ezimu kuba oba Ghana eyinza okuba ng'erina chapters 2 nawe wenakirabako so kisoboka UAE nene UAE terimba ne Uganda bangi nnyo Abu Dhabi yokka nene okusinga Dubai plus other 5 Emirates ekyo ndowooza nawe okimanyi Abu Dhabi is over 90% of UAE Abu Dhabi erimu 3 regions
Alaini, Western Region and Abu Dhabi Central. So Abu Dhabi ni Uganda bangi nnyo. So naye nakisabadde abakulembeze ba Nuupu nti senga batwawula ne tufuna UAE Abu Dhabi chapter nga naye erina omukulembeze waayo ne UAE Dubai chapter naye ng'erina omukulembeze waayo awo ensonga tusobola okukwasaganya bulungi ennyo awo sako negenda mu maaso okukunga ne kugenda mu maaso. Alright, tweyanzege chairman tumirako obugambo obusembayo tubeere nga tukwerekereza ssebo. Obugambo obusembayo era nja kusaba kunga njagala buli omu akunge munne nsooka kukunga gwe kennyini njagala okunge omuganda wo maama wo taata wo neiba wo ku kyalo gy'ova yonna kulaba nti bwe tunaakunga bwe tuneekunga obulungi ennyo mu bbanga ettono ennyo Museveni ajja kuba avudde ku buyinza. Alright, tweyanzege yonna abadde chairman people power mu kibondo kya Abu Dhabi ate nno ng'ate ye manager Kasukaali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi neeyongera okubabuuzaako abali ku mpewo za Tawula Radio and TV amanya n'eddoboozi muzukulu wa Mugema atudde awo bbira Busiro omuzira nkima Naga wa Mariam zendi w'okubanga ate nkuweereza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa nno okubanga nkyazizaako omu ku muko wa Buganda. Mwami ono muko wa Buganda nga ye mumulaba, omwami ono ye senior advisor ku kakakiiko ka Uganda abawangaira mu kibuga Abu Dhabi era nga ate ye senior advisor omu ku senior advisor ku timu ya Uganda Cranes Abu Dhabi. Mu bufunzi omwami ono ayina ebitibwa bingi byonna sijja kubimalayo ebimu ajja kubyeyongererako naye mukyaziza tubeeko ensonga ezimu ze tunyumyamu naye. Omukulu, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soka obuzeeko ku balabi ba Tawula Radio and TV. Nsanyuse nnyo okuba ku mukoto guno olwaleero. It is my first time. I appreciate and I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. All the fans of Tawula TV and radio, I appreciate your work and everything that you have been doing all along. Alright, tweyanzege soka weyanjulireko abalabi ba Tawula Radio and TV. The fans of Tawula TV and radio, my name is Okedi Ismail, resident of Abu Dhabi and working with Abu Dhabi municipality. I'm an admin assistant working with ADM Abu Dhabi. Right, tweyanzege omukulu nsubire mumutegedde era ngenda kubeera brief nnyo kantuukire ku nsonga. Mukulu Ismail Okedi, waliwo ebigambo ebikubungeesebwako obudde buno eno ebigenda mu maaso okubanga bisaturatinga mu ngeri emu oba endala. How true is that? I've heard, in fact, I received some message from a colleague, and along the social media, that is WhatsApp and Facebook, they are saying that I'm an agent, a state mafia agent for any other MHOS project, and that photo is circulating in the social media. But really, I'm not an agent for Mohozi or any other aim. I'm a people power diehard. And I've never been a person related to Mohozi project. I know nobody. I know this is propaganda and malice, but in politics this happen, and that's why I've come out in the air to inform everybody. Wherever you see that, it's not me who did it, and I'm not part of it. Alright, tweyanzege mukulu Ismail Okedi, golowooza biki bye babeesingako ebintu ebyo, kuba ebiseera ebisinga Abaganda bagamba nti awali omukka tewabulawo muliro. Olowooza biki bye babeesingako oba oli awo okusalako ekigambo ekyenkana mu bugumu bwakyo bwe kityo? Actually, I have no idea. I can't lie you. I have no way. I'm surprised because I just found myself that my things are on social media. Maybe somebody's just malicing me, is against me, but everybody knows me, and everybody will come out. The truth will come out one day. If it is true, I'm a Mohozi project. The truth cannot be hidden. Nga President waffe Kyagulanyi kyagamba tuleba Oluganda simanyi bulungi, tulebalabiranga kuki kata nange mulindabira. If it is true, the truth will come out one day, one time.
if true I'm a Muhojipari, but I am not. Alright, banange story eno eri so somehow emotional kubanze ekyandeesedde okunoonya ku mukulu Ismail Okedi. This is my first time okuba naye era ndi wa mukisa. Naye ebbanga ly'empanga alidde muno mulimu abantu ye muntu gwe sitawulirangako mu lutalo oba ali mu bifu n'omuntu bwati ne bwati nze bane mumanyi buli wamu mbeerawo ne mundaba wali tubaweereza mbadde sifunanga mukisa kumuwulirako mu mbeera ya lutalo mu mbeera ya kubifinga na muntu mu mbeera ey'okulwana era olwawulidde amawulire gano oba oliawo buli omu ge yawuliddeko era buli omu ge yalabyeko ne ŋŋamba mu mbeera ki yonna yonna nina okunoonya ku mukulu Ismail Okedi atubuulire kuba kiba kya nnaku nnyo oba oliawo okwogera ekintu nga tokiinaako kumanya ne ŋŋandi n'okumufuna mu ngeri emu oba endala atubuulire amawulire gano gali gatya. Mukulu Ismail Okedi omanyi omuntu oyo eyakusazeeko ekigambo ekyo? Wallahi bila simanyi era nkyamunoonyerezaako mpola mpola kubanga nange ebintu bansindikidde mu WhatsApp mukwano gwange abeera Dubai yansindikidde n'angamba munnange ekiri ku social media okimanyi kino naba surprise ngamba mbadde sikimanyi nampala link ya Facebook banteeka ku ziti boss, is it Lyson boss, something like that. And I went there and the whole details are there talking about me as a mafia, state mafia. Actually that is wrong. I'm not. Mukulu Ismail Okedi kino kitaddewo obulamu bwo nga gwe omuntu? Of course me as an individual I'm touched just because my name to be spoiled to the public. Abamanyi bamanyi. Ninga nze sina kyemanya ate siyamako na muntu maze mu UAE najja mu UAE 2007 paka saawe emyaka gyemaze siyomangako na muntu sina buzibu na muntu yenna kale ekyo kyankuteko nnyo okulaba nti banteekako ekintu kyentamanyi naye byonna mbirekera Allah yasinga okukola ki? Allah yasinga okumanya buli kimu. Ismail Okedi oba waliwo eyakuyita akuweeyo kasente gwe n'osigala ku kyoliko ye kwe kukozesa eyo embeera agamba nti kakutattanye erinnya lyo nga gwe omuntu? Siryangako sente y'omuntu. I'm a working party and I'm working in a government. Abu Dhabi municipality sisobola kulya sente z'omuntu. Ndya katono kendina ate alhamdulillah neyanzaako kendina niye nga nzisobola kulya sente ya iyo kangambere nga yakanya zitukanya musaayi webogera nakuzuwe gamba Oluganda sisobola and I can't. However much nompa millions zimeka esente zenfuna zimala and alhamdulillah I appreciate my salary I get. It's enough for me with my family. Okay, tuyanza ge Mukulu Ismail Okedi nga tumaliriza singa omuntu oyo omumanya eyakusazeeko ekigambo mu ngeri eyo oba endala nga gwe muli omuntu oteekateeka mukola ki kumusonyiwa kulwalira kumuteeka mu mbuga kuba gwe musango wekibanga ekintu nga si kituufu kyayogera wabanga musanze naneetondera netusinkana kubanga ayinza okuba naye bamutuma akole ekyo ajja tubuulira grounds but from what he will charge ku statinga kyekisinzira kyensobola okumukola naye nga on the other side ebintu ng'ebyo omuntu omusonyiwa Allah byonna luberekera Allah yasinga okumanya kubanga Katonda yasalawo. Yes. Mukulu Ismail Okedi obugambo obusembayo ku nsonga eyo tulabikenga togalawo. Mu ebintu ebyo omuntu yakikoze ekintu ekyo badde nkisaba ekintu ekyo takiddamu kukikola bazaali ani badde ntuukirira nze mwennyini kamwaka ennyini ambuulire ntaamu nange twawulidde ABCD naye ekintu kyeyakoze ekyo kintu kibi nnyo malice somebody's image. It's a very bad thing. That's what I can say, I have to say. Alright, tweyanze gensooka okwebaza Mukulu Ismail Okedi ne waliwo ebigambo bannaye byamusaliddwako ebitawoomesa nakabululu oba ebitawoomesa digobe nti ze state mafia alina abantu ab'enjawulo abanene bayagala okutuusaako obuzibu. Ekikolwa bannange ekibi bwe kibanga si kituufu. Omwami ono nze maze naye ebbanga muno mu UAE naye siwulirako nti yayombye abantu bangi muno balina entalo naye ate ye muntu gw'obadde nti tomuwulirangako nti yayombye ne gundi oba yalwanye ne gundi oba yakoze mu ngeri ABCD. So
ekyo nganza omuntu mbadde sikiwulira era nga we mbagambye nagambye nina okumunoonyaako akiriyalinge ekintu kino kituufu oba si kituufu naye ate bannange buno obubaka ne bugenda ku bantu abattattanya amannya g'abantu bannawe omuntu okubeera nga bw'ali kimutwalira ebbanga naye ate gwe bw'ovaayo oba oli awo kale n'olw'obusente obutonotono bwe baba bakuwadde ojja ottatanya erinnya ly'omuntu bannange kiba kibi abantu be muttatanya balina mikwano gyabwe balina famire zaabwe balina emikwano balina abantu ababalabirako bw'ovaayo n'omuteekako ekigambo ng'ekyo bannange osobola n'omufiiriza ebintu bingi byakola mu ngeri emu oba endala so embeera bwetyo webadde mukulu Ismail Okedi tumuleese nga ebigambo tetubijja waffe wabula abeere nga ye ng'omuntu akyogerako kibadde kyansuubira era mubitegedde era na buli kimu ekigenda mu maaso ekinaaba bizzeeko bitya Tawira Radio and TV tujja kubanga tumukomyawo oba n'abantu ab'enjawulo era nga nabyo tubibatuusaako mu ngeri emu oba endala mubeere bulungi mweraba